Era de banyabo ne basebo amanya gange bampita Birabi Enoch Francis. Leero ku video no njagala kubasomesa ebintu abantu abalina obulwadde bwa ensimbu bye balina okwewala. So obanga okyali mupya ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. So abalwadde be epilepsy aba abesimbu obulwadde busobola okubakwatira buli wamu, okay? Naye bwe tubajanjaba basobola okuwona. Naye waliwo ebintu balina okukola balina okwewala, okay? Ekisooka tetwagala bavuge egaali oba epiki. Waliwo ebiseera ebyo tetwagala bavuge nga emmotoka. Lwaki? Kubanga omuntu bw'avuga emmotoka oba epiki, eyo ensimbu esobola okumukwata neyeesika n'ayingira, oba nga abadde avuga gaali n'ayingira nga mu mmotoka oba mu trailer n'emulinya n'akola ki? N'afa. N'oyo oba nga oli driver, oba nga obulwadde bwe tebuli controlled, oba nga ezo ensimbu tonaba kunywa eddagala ne bukankanya wansi, si kirungi okuvuga mmotoka, kubanga osobola okuba nga ositudde kangambo oba nga olinga ovuga taxi, ekintu ensimbu n'ekukwata, osobola okuleeta akabenje, abantu ne bafiirwa obulamu bwabwe, okay? So ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, tetwagala abantu bano babeere kumpi ne TV, okay? Lwaki tugamba bwe tutyo? Kubanga TV ebeera ne lights. Olaba nga disco lights zikola bwe ziti nga zikyukakyuka, zisumbuwa obwongo nga bwagala kutegeera ezo light ziri zitya, zifaanana zitya. Mu kaseera ako omuntu w'ensimbu bwafunira ki? Okugwa wansi, oba ensimbu oba obwongo ne busindika obubaka obukyamu n'agwa wansi n'atandika okukola ki? Okwesika. N'ekirala, abaana baffe tubagambe balime okugenda mu disco. Disco naye ebeeramu ebyo disco lights. So disco lights ezo zigenda paka kali ku bwongo ne zikyankalanya obwongo, n'osanga omuntu ng'akoze ki? Ng'afunye attack oba ng'atandise okola ki? Okwesika, okay? So tetwagala oba olina obulwadde bw'ensimbu, oba olina omwana wo alina obulwadde bw'ensimbu, abeere mu bifo ebirimu kereere mungi, okay? Kereere mungi agenda paka ku bwongo n'akyankalanya obwongo, osanga omuntu wadde ali ku ddagala ng'afunye ataaka, oba nga ensimbu ate zizeemu nezikola ki? Nezimukwata. N'ekirala ekyokusatu, tetwagala mugende kangambe ku nnyanja, oba ogenze wali ku nnyanja oba gye tuyita swamps, okay? Lwaki tetwagala ogendeyo? Kubanga bw'ogendayo olaba amazzi ago gatambula bwe gati, okay? Obwongo bwagala okutegeera amazzi go gatambula gatya, okay? So mu biseera ebyo ng'oyagala kutegeera, obwongo bwagala kutegeera nga amazzi ngeri gye gatambulamu, ekintu kijja kukukwata, kamunguliza ajja kukukwata, obwongo bugenda kukyankalanya, then ofune ataaka ya epilepsy oba otandika okugwa wansi n'okola ki? Neweesika. Abalwadde abasinga ab'ensimbu osanga nga bagudde mu maazi bafudde. Lwaki? Kubanga bwe batuuka eyo tewali asobola kubayamba, obwongo bwagala kutegeera nga amazzi gatambula gatya, then n'okola ki? N'ogwa. So obwanga olina ensimbu, obulwadde bw'ensimbu, tugamba nti ebyo ebintu olina okwewala okugenda ku nnyanja oba okugenda mu swampu, kubanga bigenda kukyankalanya obwongo ogwe mu maazi. Mu luzungu bakiyita drowning, ogwe mu maazi nga tewali asobola okuyamba okugavaamu, okay? N'ekirala, obanga oli maama oba oli muwala naye nga olina obulwadde buno, tugamba nti obanga oli kufumba, tofumbira wano ku kye bayita open fire, okay? Open fire kye ki? Wano tuteeka amayinja 3 n'oteekako eseepiki, then n'ofumba, okay? Awo ensimbu bw'enkukwata oba ofuna attack eyo, esobola okusuula omuliro. Bw'ekusuula omuliro osanga ng'oyidde omukono, oyidde face, oyidde biki. So tetwagala otuuke mu kaseera bwe kati. Tugamba nti funa esigiri empanvu gy'osobola okufumbira nga waggulu, n'ofumbira emmere yaawo,
kijja kuyambako oleme okugwa mu muliro ofune eki okwokyezebwa oba omuliro. Okay, n'ekirala tugamba nti okunywa omwenge. Okay, tetwagala ode kunywa mwenge ng'olina obulwadde bwaki obw'ensimbu. Omwenge gukyankalanya omutwe, kangambe omuntu oba akyali mulamu wadde tolina obulwadde bw'ensimbu. Omwenge gwonoona omutwe n'otandika okwogera ebintu ebitakwatagana, naye bw'obeera ne obulwadde bw'ensimbu ate gwonoonera ddala, kubanga gugenda paka ku bwongo ne gukyankalanya ki obwongo. Okay, so obanga olina obulwadde bw'ensimbu omwenge gwewale, kubanga gugenda kwonoona ki, gugenda kuleetera okufuna attack wadde okyali kuki ku ddagala. So obanga oli mupya ku channel yange ngamba waliwo akabaton ako ketugamba subscribe, then teekako eyo bell oleme okubanga omisinga video eddako. So ngamba subscribe because it motivates me to make more videos, oba kimpa amaanyi okola video endala. So obanga ka video kagade ngamba kasindikire abooluganda wo. N'ekiyita ekirala abantu b'ensimbu tekibagamba tetwagala mulinnye emiti. Okay, waliwo abaana tubeera nabo bagande ne bazaanya ne bakola ki, bw'olinnya omuti osobola okutuuka eyo waggulu n'ofuna akamunguluze, then eyo obwongo ne busindika ki message enkyamu n'otandika okola ki okwesika nga oli ku muti. Okay, kati bw'ogwa wansi oba obulamu togenda kukola ki okubuzikaza. So tugamba nti oba oli mwana oba oli mulwadde olina ensimbu tolinnya miti, n'okukola mu byuma ebikuba nnyo kereere tetwagala okole, kubanga osobola okugwa mu kyuma ne kikusala n'ofa. So obanga olina omuntu wo alina obulwadde bw'ensimbu tugamba nti bino ebintu byolina okumulaga abyebwale, kubanga biteeka obulamu bwe mu matiga. Okay, so oba oli ku ddagala, eddagala tugamba linywe bulungi, limire bulungi, bigenda ojja kusanga nga obanga obadde ogwa mirundi 3 buli wiiki ojja kusanga nga bikendedde. Ne video zange zenakola mbasomesa ku ensimbu kyeki, waliwo kyekibuleeta. So njagala video obanga tonaba kugiraba genda ogirabe, kubanga esomesa ku ensimbu. Eno video gyenkoze nga nsomesa ebintu by'omuntu alina ensimbu byalina okwewala. Okay, nga nsembyayo enjala. Omuntu wabeera n'enjala alina obulwadde bw'ensimbu, bisobola okumuleetera okukola ki okugwa ensimbu wadde ali kuki ku ddagala. Lwaki? Kubanga obwongo buba tebuli kufuna gulukosa amala. Omanyi kati obwongo bukozesa amaanyi, kati obanga tolina maanyi agamala obwongo bukozesa, kireetera omuntu alina ensimbu okola ki okugwa wansi. So situgamba nti oba olina ensimbu emmere girire mu budde, so that olime okola ki olime okufuna ezo attacks ez'okugwa wansi newokola ki neweesika. So neeyanziza nnyo okulaba video yange. Oba waliwo ekibuuzo osobola okugenda awo mu kintu tuyita mu comment section n'ombuuza video yange biki by'oyizeemu. Okay, n'ongamba oba waliwo areas zoyagala nsomesemu oba okimprovinga, ngamba nti nja kubeera musanyufu nnyo, era kambalabe mu video yange eddako nga mbasomesa ku bulwadde obukwatagana obulwadde bw'emitwe. Neeyanziza nnyo.